ono alimu emitwe gy'abakazi abategeka pata abo abali babuza credentials ng'enkumi 4. We need 400 zalizo okumakinga Shamimu Malende. Ffenna tukimanyi bulungi nti abantu abeesimbyewo ku kifo ky'omubaka w'e Kampala omukyala bonna bawagizi ba Bobi Wine. Shamimu Malende ne Stella Nyanzi be beesimbyewo ku kifo kino, naye olunaku olwaleero Penge asoose kukyazaako Shamimu Malende era amubuuzizza kajjogi w'ebibuuzo. Shamimu Malende n'apuruvinga nti nno agwanira ekifo kya MP oba Woman MP of Kampala. Kati Shamimu Malende bunange nina essanyu okukukyaza era bulijjo abantu bakunsaba era bwe waawojjidde wano waliwo ekifo kye weesimbyewo. Kifo ki kye weesimbyewo Shamimu Malende? Ekifo kye neesimbyeko kya mubaka omukyalo wa Kampala District, Woman MP Kampala District, ewabadde Nabiira. Twezijira ku New People Power. Aha. Ekifo ekyo olina gwe weesimbyeko naye oba obamanyi bulungi be weesimbyeko nabo? Of course buli kifo kibeerako aba contenders abaagala buli omu ajja n'agezaako alabe nti oba anaakola ki, alabe oba anaasobola okuyitamu. Kati abagoberezi tetubagaana kujja mu reesi, naye nga ffe weetuli kulwa okusaavinga abantu n'okuweereza abantu okugongera omulimu gwe tubadde tukola ogw'okuyamba abantu baffe abanyigirizibwa n'okulaba nga tusaavinga mu gavumenti ya Kyagulanyi ne generation yennyini erumirira omuntu wa bulijjo. Kati Shamimu Malende tutandike abantu bazze boogera ku Shamimu Malende ono, naye nga nze nkwetegereza nange abantu bagamba oli looya mukukuti. Shamimu Malende butugambe tono sooka otunnyonnyola eggwani ebyokola omulimu gw'okola osibuka bagamba byogerwa bingi buva mu famire ya bwabufuzi nze sibimanyi naye mbadde nsaba abakunze osooka obannyonnyola Shamimu Malende yaani mulimu ki gwakola omukukuti mu bigambo ebitonotono weemenye ali Shamimu Malende. Shamimu Malende mukyala Munnayuganda azaalibwa eno mu Buganda, mukyala yeddira Mamba, ava mukulu w'ekika ye Gabunga, mukyala musiraamu, mukyala muwala wa Haji Sebuta Malende e Kawempe eno mu Kampala District. Ate mukyala yasoma n'amaliza amateeka n'akola ofiisi ye gye bayita Malende and Company Advocates mu Kampala wakati. Ofiisi eyo nga ekola emirimu gy'okuyambako abantu ku nsonga z'amateeka nga basasula ssente, naye Malende yasalawo nti mu ofiisi ye abeere ng'ayamba abantu ab'enjawulo abatalina mwasirizi, abantu baffe bangi abanyigirizibwa ku nsonga z'ebyamateeka, naye abasinga obungi olumu nga it's very expensive okweyalinga bannamateeka, so n'asalawo n'ateekamu ka department ka pro bono akayambako okulendalinga service eyo eri abantu. Era ng'okusingira ddala Shamimu Malende nafuna nnyo interest mu kurepresenting aba victims of political persecution, kubanga nalinga nkitunuulira kuva ebiseera ebisinga wabeerawo abantu abalumirirwa embeera y'enkyukakyuka yonna. Ebiseera ebisinga bakwatibwa bwe babeera tebalina kumanya gamanyiddwa, ebiseera ebisinga bavundira mu makomera nga tebalina awondera. So n'esalawo okulendalinga service eyo mu People Power Movement Kyagulanyi bwe yali nga azze okubeera nga ba foot soldiers baffe n'abantu babeera bafunye obuzibu nga bagudde mu buzibu obwo kuzoganyizibwa security n'abapoliisi nga tebalina musango mu butuufu gw'amaanyi, naye ng'ekibazoganyisiza kuba nti bawagira Kyagulanyi n'enkyukakyuka abo abantu benyimirirawo ku lwabwe. So mu area ya pro bono oba giving a free legal services nkikola mweyo site, naye ate ne mu kibuga mwennyini tulina abantu baffe kati nga bano abasuubuzi, abatembeyi, abatundira ku nguudo, abasinga bafuna ebizibu ebikwatagana nange tuyambe n'obayambaga nawe olaba nti tebalina ki
tebalina mwasirizi so Shamim Malende munnamateeka naye ate era mu area y'amateeka Shamim Malende yafuna license emufula commissioner of oaths era notary public ebyo nno nga bitegeeza nti asukkuluma okuba ku munnamateeka awuza emisango mu kkooti naye n'abeera ng'akakasa ebirayiro byonna ebiba bikoleddwa nga bigenda kukozesebwa mu ggwanga Uganda lyalimu n'amawanga ag'ebweru abantu abatambuddeko ebweru n'abali ebweru ebiwandiiko ebyo batera nnyo okuyima n'eyo nga babyetaaga oba ne batambula abamu ne balinnya ne visa ne bakomawo ne basaza tickets ne bakomawo ne banoonya notary public aliwo ne bagenda ku embassies ne bagamba banoonye notary public kati omuntu oyo muli nafuna license eyo nonno mu Uganda tulimu 10 feka mpuliriza maama license ekigeza mugirina abantu 10 mwekka mu Uganda mu Uganda notary public tuyina abantu tuyina gundi tuli like 10 notary public because okuwa license nnyo kyojja kuswaza ggwanga obweru n'ebiwandiiko by'onootambulirako oba by'onookondako tebijja era olina okuba ng'olina integrity so license eyo nagifuna mpozi ate era n'ekirala kyenjagala kuba kati manyi kuliko abantu bangi nnyo n'abali mu diaspora bawuliriza n'abafollowinga gundi eno nti tufunye ne challenges nnyingi nti waliwo abantu baffe ababeera nga bali bweru ow'eggwanga ne basindika olumu ebintu byabwe oba ssente zaabwe naye ne babeera ng'olumu tibafunamu olw'enkuba nti processes bwe bayitira okuweereza ssente olumu ebintu tebigulibwa mu mannya gaabwe bidaivatingibwa kati mu office yaffe tulinawo department nti omuntu asobola okuba ng'ali bweru wa Uganda naye ng'ayagala okuinvestinga mu Uganda oba okugula ekintu mu Uganda naye ng'ekintu ekyo agreement ekolebwa ereflectinga nti kyoyo omuntu ali ebweru kigulibwa nga kiri mu mannya ge ng'omuntu omulala amusayiningira busayiningzi kati abantu abawaliwo document gye tubakolera kati kaŋŋambe eyo oba abatuwuliriza n'ogamba nti oli eyo naye n'ogamba I want to get a property maybe in Nali eno mu Uganda gamba nina sente zange ngenda zolina wange oba mukwano gwange oba aniye angulire ekintu naye jjukira ng'obeera toliyo eno kati bw'obeera toliyo you send to the most trusted person kati omuntu oyo naye asobola okubeera n'akuguliza ekintu naye bw'aba akigula because sometimes oyinza okuba toliwo to sign that documents ekintu ekyo olumu asobola okigula nga kiri mu mannya go ye n'akuteekerawo omukono oba olumu n'akigula nga tekuli mukono gwo gwe nga bw'oli gy'oli sayininga olumu n'akissa mu mannya ge kati enkola ezo zonna 3 nnungi nateeka singa wabeerawo obuzibu ku property eyo ate aweereza ssente zo tosobola kubeera ng'oganyulwamu era bangi babeefuulira waliwo abagenda ne bakomawo keno naye nga they have nothing kati mu legal aspect yene waffe nga bannamateeka tulina ekiwandiiko gye tusobola okutegekera omuntu nga Raymond ali eyo n'asayiningira omuntu nti angulire nga naye buli document gy'akola reflecting nti am the owner of the property so nayo era nga tukola ki tugikola so basically mu mateeka ngenda mu kkooti n'empoza emisango commissioning empapula notarizing empapula ezikolebwa Uganda tenyambako n'abantu abatalina mwasirizi ate era mpozi mu kino ekintu kyaffe ekya people power era omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu ndi omu ku bannamateeka be era ebabekako wano twakawangula omusango ogwa Kyarenga extra concert case kubanga mujjukireko nti emabegako abakuumaddembe baali bakoze ekiwandiiko nga bagamba nti tajja kuddamu kukola show yonna indefinitely paka bo baliraba nti yeetaaga okukola ki ne tuteekayo omusango nga tugamba nti okusinziira ku buyinza bwe bakozesezza busukkulumye tebalina buyinza bugaana muntu kupracticinga ki mulimu gwe so kooti yakkiriziganya naffe eya high court nti poliisi terina buyinza kugaana muntu Bobi Wine kuyimba shows lwakuba nti judgment eyo yagenda okuvaayo nga tuli mu covid period so naye nga sofa tulinawo judgment at least emukkiriza okukola ki erabishinga kiri IGP kye yali asazeewo then ate era ajjukira nti era omubaka Kyagulanyi balina omusango gwa optiti ogwo mwenna mugumanyi gwaliko ne bannaabalawo gwe nagwo gukyagenda ddala mu maaso omukooti gwe tegunnaggwa ate waliwo n'omulala ogwamulooperwa ne baloperako ne Joel Ssennyonyi eno mu high court nga bagamba mu people power teriiwo mu mateeka so omusango guno gwonguliko ne ttiimu endala eriko ba Benjamin Katana
eyabannamateeka ba Bobby abalala ne tuteekamu empapula eziraga nti bali mu kukola byabwe ewussa era omusango ogugule bakusooka ne bagusibisaamu nabo naye ate era nzize nyamba ne ba victims abalala of political persecution mujjukireeko waliwo kati emisango egiggulwawo egya computer misuse act isimayo wavumye ono wavumye gundi namubimanyi biri very common kakati twakawangula era omusango walogo baali bakyaginze abasinga obungi bamuyita bajjo ogwa office of communication twakaguwangula nagwo kooti yagugoba kubanga gwali teguliimu nsa tulina abaana ba bodaboda okimanyi bulungi mu abali omubiraba nti embeera si ya mulembe yadde n'akatono so abaana ba bodaboda baali bagezezaako okwekalakaasa wano beesiba enjegere nga bagezaako okulaga obutali bumativu lwaki bo tebakkirizibwa okubeera nti nno bakola ng'abantu abalala nalwaki bo mulimu gwabwe bagutuulidde okubeera nti nno bo kakati baba batadde ebya free zone simanya waliwo tebalina kuyingira kibuga period yole ne badde ya covid abantu tebalina ssente abantu bageza nga ebaddamu kukola so baali bagezako okulaga obutali bumativu ne babakwata ne babasuula ekitalya mu prison so abantu abo nabo twasobola okubajjayo recently okimanyi bulungi twakajjayo ba bizonto mu byakola poem ndowooza mwenna mwagiraba ne bagamba mbu byalinga ebirumba gavumenti mbu bisaasaanya obutaliki obusosoze mu mawanga naye tugezezaako ne tukola tooth and nail ne bavaayo awamu ne Gerald Kiweewa n'omuyimbi waffe era naye twasobola okubeera nga tujja emisango mingi naye ng'okusingira ddala emisango kati olwala egisinga okuba komoni mu Kampala oba mu Uganda egisinga obungi kuba na gyekuusa ku Bobby Wine kuwagira Kyagulanyi nti abaana bamukwata for example bayinza omusanga ng'ali mu konvoyi ya Kyagulanyi ng'abadde bavuga okwerekera Kyagulanyi ewantu oba ne basanga omuntu nga alinza okumuwevingira abantu babayoola buyoozi kati those are victims of political persecution baba tebalina musango gwe bazizza naye bambi olwokubanga baagala enkyukakyuka baagala Robert Kyagulanyi Ssentamu ne people power ne babayoola kati n'ekirala oba oyambadde red beret yadde nga tebalina tteeka mu bakukwatira naye bo bakikola ne bakikozesa bubi ne babeera nga batwala abaana abo ne babasibako emisango ne bakugulako nti oba babadde okuma omuliro mu bantu olumu ne beetabira red beret kati waliwo abaana balina kets emyufu naye nga ayinza okuba agiteekako kano kagundi kalogo ka people power just akagambo bagimuwambako olumu omwana ne bwaba agenze okulaba munne ku poliisi ne bamulaba ng'alina enkofiira naye eri mu nsawo nina bangi nnyo nga just ne bagirengera nti agirina mu nsawo alina enkofiira jase ne banga myufu yonna nga naye bamuggyamu engato nga bamuyingiza so abantu bwe batyo waliwo nga bakusanze oyambadde t-shirt ya Kyagulanyi ng'eriko oba ekifaananyi kya Kyagulanyi oba ekintu kyonna ekitegeeza people power obeera victim essaawa yonna basobola okukuyoola so abantu bagoinga through that torture through that persecution abantu kati abavuzi ba bodaboda ne bakusanga ng'otaddeko sitiika ebodaboda owa poliisi owa traffic tekimulema kuyiyawo omusanga awo naye ng'agisesera okuba ng'alengeddeko sitiika eriko Kyagulanyi ne Shabibu Malende ng'alabako people power kati then wabeerawo waliwo ekintu kyonna ekibaddewo kati recent balina abaana be baakwata naye nga bagamba waliwo akavuyo akabaddewo kakati ne bamanya nti kati Shabibu Malende awagira Kyagulanyi Kyamande wa people power tugendeewo tugambe yakoze akavuyo kati bagenda basingolinga out abantu bamanyi ti basupporters ba Kyagulanyi people power oba ba foot soldiers wabeerawo ekibaddewo bakunona bunonyi n'oba oli mbuliriwo nga weebase basobola okujja ne bakusibako omusango ne bagamba gwoyokeza emmotoka ya poliisi so it is really so much so ebintu ebifaanaganako bwe bityo byonna bye wano okulwanirira era bye tukolako nga legal department na legal team so that is what kyensinga okubeera nga nkola mu area eyo ey'amateeka naye nga ne bana abantu baffe buli nsonga zonna ez'endala tuzikolako tuyamba abakyala abali mu mbeera embi abantu abatalina mwasirizi n'abalina ssente tubakolera kubanga ofiisi yange ekola amagoba enokola amagoba naye neewaayo era mbadde nga nkigamba abantu nti buli omu waali alina okubuuza nti kintu Katonda kye yamuwa akikozesezza atya mu Uganda ya leero na wonna waali okubeerako enkyukakyuka gy'akola mu bulamu bw'omuntu tekigasa n'oba olina diguli 10 n'obeera oli mugagga otya naye ekisinga obukulu nti ekyo ky'olina n'ekyoli nekyewasoma ne ba skill oyinza okuba nga you are very good kati olaba pink you use your art
and your talent to promote, to do something, to change lives. And that's what we are preaching. That's what we are preaching. Tuwe muntu woli, choli no chikozeseza otya okwongerako contribution ku struggle eno n'okuleeta enkyukakyuka eneesimisa buli muntu. So tukwatira wamu era teams ffenna gye muli ebyo bye mukola, tubigattako naffe bye tukola, ne tugattako ba foot soldiers, ne tukwatako Robert Kyagulanyi waggulu, technical teams zonna n'abantu bonna abalabika n'abatalabika. Struggle nesobola okubeera ng'etambula. Kati mukyala Shamim, tunagenda ku kifo kyo ky'ogenda okwesimbako. Omanyikiddwa ng'omukyala abeera ne Kyagulanyi munnamateeka we oli wa people power kati gye tuyita oba no ambulera akabonero ambulera. Shamim, waliwo omuntu alaba bulabi Bobi Wine amulaba ng'omuyimbi, waliwo amulabidde mu tteeka y'obuyimbi, waliwo amulaba nga MP, ne bw'amubeera ku lusegere. Mu bigambo ebitonotono sooka otubuulire. Kinyusi kitolaba mu Bobi Wine ky'oyinza okugamba nti ddala Bobi Wine ono yasaanidde okufuga eggwanga nga ggwe kwaze bemulabamu oyinza okusanga gwe si byomulabamu lula si byamulabamu naye baagala okuwulira ku munnamateeka nga ggwe yasoma mubeera okumpi biki byomulabamu by'ogambye ddala kati ono yalina okubbulula eggwanga. Anti kati ekisooka Kyagulanyi Uganda agasse bannayuganda bonna nti twajja n'omugendo oba yajja n'omugendo gwa people power movement n'agalaga nti Uganda ffenna tuli omuntu omu nga tetufuddeeyo bibiina kimwe tuva abali mu byobufuzi n'abatali mu byobufuzi ffenna twagala Uganda ennungi. So n'aleeta kye bayita inclusive leadership, including Ugandans, buli munnayuganda yenna wali oba ali wano bali mu diaspora. So that's a very good thing and it makes him very unique. It makes him a leader. It makes him a reliable person and it shows that tabana beef against other people and other parties, but akolera ku bulungi bwa Uganda. Then secondly, personally, I have seen he stands for values. Yeah, he's a leader that stands for values and kyetusinga okwetaaga munsi yaffe ze values. Kyasinga okutunuulira ennyo si kwe kuba nti nno omuntu afunira wa kati nga Uganda bw'etambula. Olwaliro Uganda n'abakulembeze be tulina n'abantu abali mu system batunuulira afunira wa. Ne bw'oba ogenda okubaako ekintu ky'ofuna oba omulimu gw'okola oli agamba tukuwa tenda aba ya luguudo naye tufunira wa. Kati Kyagulanyi is not that type. Kyagulanyi is looking at values. So when I look at him, I'm looking at a leadership that is going to transform this country to the country that we have always dreamt of, a country that we have always wanted, and a country that includes everybody. And even when you see the relationship that he keeps with the people around him, he is a person who has sticking from the onset. Ojja kwesanga ng'abantu abasinga ne b'osanze wabamwetoolodde bakulaga we have been with him okuviira ddala eri wansi nakati still standing with those people. So ye omuntu alaze sayini y'obukulembeze nno nti asobola okukolagana n'abantu bonna nga tabayawudde. Thirdly, he's a generation leader. Now, Kyagulanyi is looked at as we look at him as omukulembeze owa generation yaffe ne generation yeddako wakati olwalo ne wendi wano n'obwaba mwana nga muto wa P1 ne bwabeera katandika okwogera kagamba Bobi Wine mundabire empaka okuposta za Bobi Wine n'ezizo nzitimbe so is a leader of our generation and the next generation. So kati ngaffe ffenna abakkiriza nti ba youth balina role ey'okuplayinga mu ggwanga lyabwe okutereeza ebyo ebizze bisoba baleme tubuuza naffe mu maaso nti mwali luddawa. Tuyina kubeera nga tulalinga behind Kyagulanyi Ssentamu kubanga already he's the face of people power. He has been accepted by everyone and the entire world and he stands for truth and justice. He stands for a better Uganda. He stands for respecting the rule of law and constitutionalism. So which other better person can you get really? Then another thing is shown leadership, good qualities of a leader, because even when he was going to run for the position of MP, no, he will not make it, which is but he has shown them as standing the test of time. He has provided leadership. He is one of the best performing members of parliament, and parliament a lot of impact in parliament and in the lives of the people. Alaze eggwanga wo erina okutambula n'okulaga nabwe litya bwe lirina okuddukanyizibwamu era n'alaga
nti okubeera omukulembeze omulungi tekyetaagisa kuwama nti omuntu abadde mu politics emyaka gyonna bw'alina experience naye kikyetaagisa nga asobola okumanya ebintu ebiri mu abantu n'okulumirirwa abantu n'okuyimirira ku lw'abantu. Ekirala, Robert Kyagulanyi Ssentamu alina omulimu gwe gwe yasomerera ogumubeezesa obulamu bwe bwonna. Kyagulanyi yasalawo n'asalendaringa omulimu gwe for the public cause. That is not a very simple sacrifice. And I know very many fighters have also sacrificed. But that is a sign of a good leader. He acts by example. He refused to be tolerated. So that also makes him exceptional to take on the mantle. And he identifies with the people. Ono yamukulembeze yekka abadde nti no yalwana abadde mu nsiko abakuze n'abantu ayise mu mbeera y'abantu amanye embeera y'ebweru bwebonyaabonya. Bali bannaffe baaluzinga ttaaki kubanga bo bagenda mu nsiko okulwanirira ekintu kyabwe batandika okugula. Ye abaddewo bulumi obuli mu haso n'akula n'abantu n'atambula nabo mu ghetto n'atambula nabo up class n'alaba embeera. Kati yamukulembeze avudde mu bantu bennyini abantu gwe booze gwe beekuliza. So abantu bamukkiririzamu era ffenna tumukkiririzamu kubanga tulaba nti is a representation of ebyo ffenna bye tubadde tuyitamu. Tumanyi bulungi nti bw'aba afuuse president ategeera bulungi current ki ekigenda mu maaso wabula taluzinze touch with reality. There are so many reasons I could give. Now, of course, you know, he's an intelligent man. He works with people. Abantu abenjalo asobola okubeera nga akolagana n'abantu abenjalo kati mmwe and every other persons abasobola okubeera nga bamu addingako. He keeps years okuviira ddala bwe yatandikira era n'akolagana okulaga nti alaze signs of mature leadership, asetinze offices ezikuŋŋaanya abantu. And now recently he unveiled the National Unity Platform as an organization which is a legal vehicle egenda implementing decisions of proper movement. Kati abaana bonna abaali bali mu bbanga kubanga eno baali batusekereranga era bagamba abo abatuupa muli mu bbanga ati mwinawe muli now n'abalaga leadership and maturity that I have created a home for all my people and it is inclusive. I'm not forcing you to leave your political party, but at least I'm creating a home for the new leaders aba generation abagala okwetaba mu byobufuzi. Kubajjukira Kyagulanyi we yajja abantu bangi abaana abato bangi abayingidde politics nga tebamuliimu. So creating amaka. So there are so many reasons I could state ezisingako naye tuyinza n'okuzira, but that is what I can give you for now. Ebiraga nti yes, he is fit to be president of the Republic of Uganda. Tetwetaaga nnyo nti muntu alina oba yasoma PhD oba alina masters 10 oba yakola ki, but we need a person who understands people, a person who will stand for the people, a person who knows that he's a servant of the people, and a person who is going to respect all people irrespective of their social status, their economic status, and a person who is for all people, and that is Kyagulanyi. And that is why I believe in him, I trust in him, and I have seen it in him, and I have confidence in him, and I know he's going to make it, and I know we are going to make it, and I know this generation is going to make it. Oli ku Uganda News Updates ky'oba olina okunkolanyiga akagambo subscribe, okumentinge, olikinge ate osharinge. Mwebale nnyo, mwebale eddala. Nsigadde nze Roger Maloboozi.